Mukama wange wandirinze mwana wange osobezza tuliwo naye buli kimu ne mukikolanga bwe mwagala kubanga mwagala bwe mwagala naye Mukama alibasasula wange ensuubuga gwe ensuubuga Mukama watuuka mu nsonga zange Sifayo kati wano yetume yako wano bakaddewo sokoleke omukono gw'ekitiibwa nga nsobi saagala olebye mwagala bamanyi nti Gabunga yafudde era tukumubagidde Sagala enkuba tejja kubakuba n'omusana tegujja kuboota bano mubaleke bakole ebintu byabwe babimalirize omuwandiisi ow'ekika ky'Emmamba olwa Gabunga ate era nga nze weesiga bukulu bwa wadda ate nga mu kiseera kyekitwala eggombolola yasaba wali Kasanje Sagala gy'asangibwa gentwala eggombolola y'obutaka bwaffe afunye okwekanga mu buli bwetwafunye amawulire g'okufa kwa jjajjaffe aba kitange ng'owesiga omukulu w'ekika aba kitange olwekyo wazze mu ntiisa kyali mu kutabulwa kyali mu kusoberwa abadde alwalamu bw'atyo n'edirira aliko naye ne twogera ne tusaaga ampita Ddube nambuga babooda nagisasudde bwe bityo obulamu bubaddemu nga tewali akirowooza nako nti ayinza okubeera nti eddakiika eno tuli mu bumbi lwa ziwa owokuna Gabunga musanvu naye kitalo nnyo eri bazzukulu eri Obuganda bwonna eri Uganda n'ensi yonna omukulu w'ekika ky'Emmamba mu nsi yonna awumudde obumwe eri abazzukulu n'okukuuma ennono eyogereddwako ali omukulu abadde mukulu wa kika olwekyo okukubiza abazzukulu okusigala nga bagumu era nga bali bumu omukulu w'ekika bwabula emitendera egy'ennono n'egyogobererwa weegiri era twamaze okukwatagana n'Emmengo ne minisita w'ennono ekitiibwa Wamala n'omukuza w'olukiiko lw'abataka ne Katikkiro bakyagenda maaso okutulambika n'olwekyo tewali kyeraliikiriza emitendera gyonna egenda kuyitibwamu aziikibwe mu buwangwa n'ennono nga ennono ya Buganda bw'egamba. Bannaffe mwenna abeddira Emmamba tulina okunyolwa kw'amaanyi okulaba nti omutaka Gabunga aseeredde mu kaseera kano wasinga mwetaagira kubanga bakadde ababadde basigaddewo abataka abadde abawuli b'amagezi obukiiko bwaffe obw'abataka
kyennyamiza era njagala okusaasira kadde waffe beene okulaba nti okuva yalinnya Namulondo abataka abakaseera basukka mu 20 ate nga be basajja abakulu abagwanira obwakabaka buno okubeera nti bubeerawo. Awo nno okuviwaka abasajja abakulu twali naye okuddawo obwakabaka kiba kyennyamiza kubanga ebyo twayitamu byali bingi. Ebiseera bino tuli mu kiseera kizibu, ebyobuwangwa nga biddiridde nnyo ate naffe abataka tukendese bulungi abaana abagenda tuddira mu bigere ate nga kifunaayo na misomo egikunjula abataka balungamya obukulembeze bw'ekika. Okuva edda n'edda omutaka ng'abeera n'ekyoto okunyweza ennono obuwangwa n'obulondoozi. Naye mu kiseera kino twogerera ebintu ebyo bigenza bisereba. Ekyoto tekikyakumwa waka, ekyoto kikyakumwa waka okusobola okutegeeza Abaganda n'abazzukulu ensonga ezikwata ku bika byaffe n'obwakabaka bwa Buganda. Awo nno kyennyamiza nnyo okulaba nti mu kaseera kano akazibu bwe kati tuviiriddwako mukwano gwaffe omutaka munnaffe okulaba nti agenze kyokka tubadde tukyamwetaaga nnyo olw'ensonga ti ebigambo n'ebintu ebyetaaga okutereeza mu bwakabaka buno bikyali bingi kubanga mu kiseera kino abataka abasinga obungi bataka bakyali mbulakalevu ate bagabonga wano bwe bagenda nga bwe tubadde tusuubiramu essuubi nti bwe bagenda okwogera eri bataka naye kaakati olaba agenze kiba kyakusaalirwa kinene era olaba mu bukiiko bwaffe ng'enkola gye twali badde tukola tuŋŋamyamu ate ensi eyo egobererwa ekireetera okweraliikiriza naddala nze aludde mu kika okuva mu 1936 sole emyaka gye mmaze ntegedde obwakabaka ate nga nali musaale okwetaba okulaba nti tutikkira kabaka era nga tugoberera ennono. Mu kwenyumiriza okutwalina kwe kulaba nti kasooka kubanga bwa mingi mu nsi yonna teriyo obwakabaka buvaawo ne buddawo naye obw'amaanyi bw'Abaganda n'omukwano obwakabaka buno basobola okubuzaawo ekitegeeza nti mu Buganda abataka mpagi Sseddugge ewaniridde obwakabaka naye kati ebintu bingi tebikyatambula bulungi bitambula kubanga bibeeramu empaka bibeeramu endowooza y'amadiini bibeeramu n'ebirala ebitali kunnono. Njagala okubagiza ab'Emmamba abannaffe ekitalo nnyo okulaba nti tufiiriddwako jjajjammwe mu kaseera kano akatali katuufu kubanga tube tukyamwetaaga nnyo ate nammwe mbadde mumwetaaga okwongera okubawa amagezi okwongera okunyweza
kika ky'emmamba kitalo nnyo kitalo ddala bannaffe era nti mukosefu abadde mu mbeera eyabudde gyotera omumusangiramu wano atambula nayogera nayetaaga kino mu mbeera eya bulijjo naye ku lunaku olwokuna akawungeezi awo yafunamu engeri yakawoowe wakataali ka bulijjo nagamba jjajja mukyala Katikkiro mugambe siri bulungi badde alina ekigambo kyatera okwesa nti mukama wange mugambe siri bulungi yangamba obudde bugenzegenzeeko ssaawa nga 4 neŋŋamba ku makya nja kukeera wano neekerawo ku makya neesanga nga embeera si nnungi n'okutaano netumutwala mu ddwaliro naye yalinnya bulungi emmotoka neyetambuza era n'agenda nga awubira ku bananga agenda mpolampola ngende nga mbuuza ku bantu bange nga bwe tugenda dokita ajja tulinda obudde buno netuuka dokita naŋŋamba bireke dokita nja kumunyonyolera ki ekinnuma bayingira mu kasenge n'amunyonyola dokita n'amupima naŋŋamba nti amusanzemu infection naye kamuwe eddagala ate amukube n'empisa okusinziira bwamusanze najja kuba bulungi yamujjanjabira obudde butono netukomawo netukoma mu motoka netujja nga tuseka netuuka ne wali bakola oluguudo wansi awo n'agamba nyimirizaako wano neetegereza ekigenda mu maaso enkola eno nga sigitegeera tuyimirawo katono netujja wano nibamutegekera ekyokulya zine neyongerako ku mirimu naye nendekawo jjajja waffe oli kalondoozi nti mbeerawo jjajja olabe embeera gy'aba atambuliramu tujja kuba tuwungerezigayo olunaku olwo ne lusiiba nga terwali lubi nnyo naye kwegamba ng'omulwadde bwe yandibadde ali ng'ayogera akokulya akatono asobola okukafuna ng'omulwadde bw'aba era nga ye bwatugumya nti ndi muki ndi bulungi naye ku lw'omukaaga ku makya ejjo nekuba essimu ku makya 12 wano nekubira jjajja mukyalo omutaka alya naŋŋamba omutaka mugonvumu naye embeera gy'alimu tendaba kutiisa konze kanjogereko naye nenjogerako naye katono nemugamba jjajja sigenda kukeera awo naye jjajja kalondoozi kajje tugenda kuba tuwuliziganya mu mbeera omusawo ne mubulye embeera bwe yali etambuddemu n'essaawa zaali ziberoba nga 5 awo ne baŋŋamba nti afunyemu kakasikonda dokita nemugwira naŋŋamba nti kakasikonda kafunyemu naŋŋamba kaaliwo akatinitini naye bakaba katandise okulabika nti nammwe mukalabye kambasindikira eddagala lino mulimu lwakasikonda ako kakole ki kaveewo nebamuwa eddagala erya kakasikonda nekakkakkana nabyako kalirira nabeera ng'ayogera ne be yaliwo nabo essaawa zaweze nga 12 awo ate ne baŋŋamba nti eddoboozi lyabadde ayogereramu likoze eki lifuuse likendedde nemugamba oli yabadde amulabirira nti wetegereza embeera nga bweri naŋŋa nti mulabyemu katempulita nemuyisaako ko ku kinolo naye yaŋŋamba nti ali bulungi konze yongera okumwetegereza kuba naddeko emikolo gye nabadde ndiko n'essaawa zaweze nga emu kitundu awo nebaŋŋamba nti ajjajja amaanyi gamukendedde nebaga nti kati mutwale butwaze Rubaga nange ngenda kuvuga bwenti nzije nkole ki mbasangawo nejjamu yabadde nga akutte mungi okutambula nga bwampola netukola tukika ssaawa zabadde nga 3 nedakiika oba nga 45 awo zagala kuyingira nyakukozi nga lyadde kwafu nkuba etonye kati okutuuka munda mu kasenge ewajjanjabira nebaga tewali akkirizibwa kuyingirayo nembagamba nja kugendayo jjajja mukyala ali wano n'abaana basigadde wabweru awo nenyingirayo dokita naŋŋamba nti ate kisobose munaalabika akoze eki nzi jjajja nemutunulako ng'embeera yakoze yayonoonese edda naye nga olaba akyali mu mbeera nti olaba nga awumuddemu obuwumuzi lwatu jjajja bwe yatukoze eki bwe yatukozeeko wabadde obufunzefunze naye nga ku mmande ya wiiki eno yakola emirimu gye netugenda ne ku poliisi waliwo ensonga zeyalina okumaliriza nga tutambula naye nga akulaga nti alina amaanyi kwatyo muganda we yatuguzeeko sebujjajja genze mutaka mulinda yombo kagenda ndi mutaka wa Ssiga lyakagenda Erunga okuta mu kika ky'Emmamba
ate era nga nze Katikkiro omuwumuze akoze ebbanga eddene okuva mu mwaka gw'2012 okutuuka luno jjo mu mwaka gwa 2024 yagutandika Kawunga bwe yakola enkyukakyuka. Kale mpaagadde naye ebbanga ddene nga mpeereza. Twakumye bubi Gabunga aseeredde, era mu kiseera kino tubikira Buganda era tutegeeza abazzukulu ba Gabunga n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna nti Mutaka Gabunga yaseeredde, Gabunga Biruzigwa yaseeredde, era tuli mu nteekateeka okulaba nti tumutereka mu kitiibwa ky'ekika eky'Emmamba. Nga bwe mumanyi nti ekika ky'Emmamba kirina akakwate kanene nnyo n'Obwakabaka, era nga mumanyi ffe tudumira empingu ate era ffe tukulemberamu emikolo gy'okutikkira Kabaka Naggalabi. Kale ekika ky'Emmamba kyeyetolererako nnyo ensonga ez'ennono mu Bwakabaka bwa Buganda. Ne wano we tuli kati tutandise emikolo egy'ennono okulaba nti tutereka Mutaka Gabunga Biruzigwa kitiibwa era n'okugoberera ennono. Tukoowoola abazzukulu mwenna olumbe obwoto tubukumidde wano e Kabowa mu maka ge, era abazzukulu bonna bajje nga tweteeseteese okulaba nti olumbe lw'Omutaka omukulu bw'ati ate tulina okubeera n'ekitiibwa, ate era tuteekateeka nti tubbulule oyo ate atwala ekika mu maaso. Nga mumanyi entebe ya Gabunga tesigaliraawo, era ze nteekateeka ze tutandise okulaba nti ate tubbulula. Kale nkubiriza abantu ba Buganda mwenna nti mujje mutwegatteko mu njege eno eyatugwiridde, era tusaasira nnyo, twakumye bubi nnyo ayibeene, naye abazzukulu mwenna mujje tukwasize wamu ensonga zino zeetaaga enteekateeka nneneko, kuba tukoze puroguramu nga nneneko ddala y'okutereka Omutaka omukulu bw'ati ng'eri mu bukadde 6 n'okusoba. Kale ensimbi ezo tugenda kuzeesoloozamu okuva mu masiga, emituba, abazzukulu n'abantu ba Buganda bonna ab'omutima bonna tubakoowoola bajje. Twesiga tusazirewo lireeta embogo 2 n'emituba egyo mu kasolya gireeta embogo 2, ate ku olwo bajjajja abataka ab'obusolya nabo bajja kuleeta embuga ezaabwe. Tusuubira okubeera n'embuga ng'ebikumi 4 n'okusoba ez'okuterekamu Omutaka ono. Ekyobumu Omutaka bw'agenda era twagala obumu bweyongere, nga bwe mbabuulidde nti nze nawangala naye ebbanga eddene, era nze Katikkiro abadde Katikkiro we mala ebbanga ddene kumpi lyamaze mu ntebe eno. Kale njagala obumu obwo bubeerewo, era njagala ekika kyenna tutambulire wamu, nga bwe mumanyi Omutaka azaala Mutaka, era tugoberere ennono, era tetusuubira nti ate bwanaabera okutaataaganyizibwa bwonna. Abantu ffenna tubeere bumu era tuberekere Omutaka mu kitiibwa nga tuli bumu. Ekyo kibasabye ne bali nnyo. Tulina za mirundi ebiri, esookera ddala Omutaka wano wabadde awangaalira, waliwo enteekateeka nti bw'anaava mu fino saavisi agenda kujja wano asule maka ge kumukungubagire, ate mwongezeeyo essagala busirike, ate bwe tugenda wagenda okuwulira. Enteekateeka eyo tuyawuddemu emirundi ebiri, abamu basigadde wano okuteekateeka enteekateeka eyo, ate abamu nabo bagenze essagala ku Mutaka, ate tugenda okumutereka naye tugenda kutegekayo nga bwewandisaanidde Omutaka gy'agenda okutereka. Olunaku tugenda okutereka Omutaka terunnaba kubeera nti twaluzudde nti bweno, wabula tulina kusooka ne tuyita mu buwangwa n'ennono nga birina okutambula, ne tusooka tufuna Gabunga muvulukuse, ate bwe tumala okumuba nga tumuzudde ne tumwanjulira Obuganda, ate ne tugenda mu nteekateeka ez'okutereka omuguzi. Kati lunaku omutuufu tujja kubeera nga tubaweereza oluvannyuma lw'okulaba nga buli kimu kigenze bulungi nga bwe tulina okutambula mu buwangwa bwaffe n'ennono. Naye kati nga mu kaseera kano kanaku wamu tugenda omutereka terunnaba kufuna omuyizi gwaffe.
olwekyo mutegedde bulungi nti era ye wakasolya asoose wano okujja okutukungubagirako naye tazze lwansobi kubanga emmamba ebeera mu nnyanja n'envubu mwebulera n'olwekyo ono muganda we ddala ekyo twagala okwebaza jjajja n'olwekyo mu bigambo ebiriwo jjajja jakusaba oyogerekeri bazukulu omuntu omu nangamba nti twakuumye bubukozi ate omuganda waagenzi badde ntera okukyamako wano tuba tuli wamujja tuli ku kyalo kimu nemumbira kajjangu naye ekisinga okuneeraliikiriza nze nga omuntu bajjajja nti sooka tutikkira Ssaabasajja abataka basusse mu 20 abakafa kati 25 ekyo kirina kyekitegeeza kinene nti abantu ababaddewo abamanyi webatandika okugenda tuba tulina mu buzibu kubanga mu lukiiko bw'ennyuma obwaffe obwagataka ndi bukukaayana bukaayani ng'olaba abantu bakutte makubo malala n'okaayana 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 oli n'alowooza nti oyagala ntebe naye ng'ate oyagala kumwanya kino kibi era nsaasira Ssaabasajja Kabaka bwe twogerera kaakati abataka abasinga obungi abaana bato ate tebaatendekebwa nze kyendabye oyinza okusanga mutabani wa Gabungawa nga teyatendekebwa n'ajja agwa buki ekintu era nalowoozaako nti abataka ndozi twalikoze obukiiko obusisinkana abaana baffe bonna bazaaliddwa ne batandika okumanya ennono gye muganda etambula etya olaba nti omuntu kati okufa kuyombagana nga ate omutaka tali edda mu mirembe giri egyedda nga ne Bakabaka tebalonda kusika wabeerangawo ensonga ebintu tebyabanga byangu ani ayagala ani anaatwala nti wabeerangawo awo okusika emigga naye ku mulembe guno abataka bateeka okubaana abataka bateeka okugira kiba kiwewudde
tugenda okwetika oba kati mugwe mugenda okwetika oba oliawo yababuulirako nti ono yagenda okudda mugunga mumuyiba mukisa naye abasinga tugenda nga tetwogedde ekintu ekitokira kibuusi kyekiwisaawo okuziika kyekiwisaawo okuziika n'olwekyo njagala okusooka gabunga omukadde naye nalwa kubanga yazaalibwa kuno 1985 ne bagabunga abazze nabo bazze naye noono eyali ajjo wano ate naye andeseewo ekintu ekyo kinyuma tugenda n'obwakabaka nabwo buba buwebuse lwansonga nti abantu abamanyi ensonga bwe batandika okugenda ono asika watandikira okutojjera abeere ng'atandika okutegeera ekika kyeki kitwalibwa kitya naki awo wali obuzibu n'obwekyo kitalo nnyo ekyagabunga okulaba nti naye ataaka ebiseera neyegata era ngenda kufuna mu kitabo kyange agataka abakafa kubanga bulinakumakuma muwendo gwa 25 okuva kabaka bwe yajja bonna mulondo ekintu tekinyumaamu bagumye ate n'obulombolombo bwabwe obumanyi ng'ate tewaliwo obutaka mulala ekalombolombo yakafaanako obubaka bwa Buganda kabaka naye asooka okulangirirwa nagundi ojja kuzinyokuna kikangabo kyamaanyi simanyi oba yafudde ddi kiro kyaleero yafiiridde waka oba mu ddwaliro kimuwa kwamaanyi era simanyi abataka bategedde amataka gyakoma okubeera omukulu gyakoma okuwa amagezi mukiiko obwakabaka nga bumanyi nti Ssaabataka ye ssentebe w'abataka obwabataka n'obwa Ssaabataka bwanjawulo kubanga abataka edda baateesanga bokka ne bagaa ti mukama waffe nga wano takutte bulungi ne batandika okugira ki ne bamugamba nedda ssebo naye kaakati baagala ne bagaa nti olukiiko bw'abataka buveewo mukimpowooza ku mulembe guno kaakati nibabuyita obwa Ssaabataka tebulimukubiriza abeerawo so oli yabeeranga ssentebe w'olukiiko obw'abataka kabaka tasigira nti ono ankubirizeeko obukiiko bwa Ssaabataka tekisoboka n'ebintu olaba bigenda bigira ki bigenda bikyuka kati bagamba nti kati kabaka ono yamutuma amukubirizeeko obukiiko abaafuuse Ssaabataka tekisoboka kale no byebizibu bitwolekedde nti abantu abakulu we bagenda ate tufuna obuzibu n'embeera era nagambye abataka obundi obukiiko twabadde musomero nga nkaayana nga baagala okutukolera constitution nga tukolere constitution efuga abataka ennono eyaffe etufuga weeri naye ekipapula bakireese naye nze nasinze okukaayana neŋŋamba nedda abataka tebafugwa constitution kuba kasita ogamba nti abataka waliwo constitution ebafuga ng'omanya ne kabaka bajja kumuteekawo constitution emufuga era nga bwe bakola kibawakanya enaggalabi kabaka ne bamulayiza kabaka tateeka okulayira mu bayibuli nagamba nti no nakino kyali kikyamu geeza okugenda nga kikendeeza amaanyi g'obwakabaka abataka nabagamba mu lukiiko bwe nalimu bwetwogerera kakati obwakabaka naye mbagamba nti ebisobyo ebiyinza okubeera wano ebyakolebwa ku mulundi guli tusitula empengere ne tubitwala ebamunaanika ne tugamba nti eno ssemu gy'oba okola nayo ekyo kyali kisobyo lwa nsonga kabaka yagaana
nanga nti bannange twaligezera omusajja omuganda munnaffe era omusajja omu abasinga ebikyalo ebiwandika yayima Masaka eyo n'awandika n'agamba nti temugeze Kabaka nemuteeka mu obwakabaka bw'obulamu bali abaatwala ebyempengere babadde akulembera nazo ekika babadde bagoberera ebiriwo ebikweraliikiriza byonna byoyogeddeko twali twabisomolako dde kuva ewuwo nga nkyaliyo mu lukiiko n'oyo bwe yabeerayo ne tujja tuwulira mukama waffe era ne Katikkiro omupya abadde amaze okumugamba awo ennono togyeraliikirira tujja gikwata nga bweteekwa okutamba era abataka twasalawo mbugo era tukakasa jjajja ne muganda we tujja okukola nga bakola baganda bo abakulu b'obusolya n'olwekyo tusabire busabizi tutambuze ennono nga bweteekwa okutambula tukwebaziza nnyo okujja era gwosoose oli wa muliraano ate oli wa mumazzi nga ffe kituwa amaanyi se tuli ffekka tulina abataka era n'abaganda bwe bagambe nti munnaffe yagenze naye abazzukulu we bali tukyayinza okutambulira wamu era twagala kutambulira wamu tunyweza obwakabaka webale nnyo jjajja webale nnyo tufune puroguramu entuufu nga balina okutambuzibwa mwebale nnyo mwebalire ddala nze Ssaalongo Mubiru David Balizza Kiwase Matimba Ssenkonyo nga nze mukuza w'omutaka Mulondo ate era nga nze mubaka wa Mulondo ku lukiiko lwa Gabunga olw'Executive tugenda Sagala okusobola okukola enteekateeka mu nnono n'okugirambika nga bweyina okutambuzibwa oluvannyuma tuddize bannaffe tulina olukiiko lw'abamasiga be baana ba Gabunga ate tulina n'olukiiko olulala olw'ennyumba ya Gabunga tusobole okubawa Ssaalongo Mubiru David Balizza Kiwase Matimba obumu bampuliriza tebabukuumye era kyobola batufuna meeting tufuna enkuŋŋaana ez'enjawulo wano ne wano okulabika nga tufunamu ekituufu kyetulina okutambula nakyo kubanga nga bwomanyi abazzukulu ba Gabunga tulina ebiwayi tuli bangi nnyo kale ate nga buli omu alina bwavunaanyizibwa kyobolaba nga olaba enkuŋŋaana wano ne wali naye nga ku nkomerero yaakyo tugenda kuzuulamu ekituufu kimu kyetugenda okunyonyola abazzukulu ekisembe sebo takusookera ddala amaanyi Galabuzi Bosco kuva mu Ssaabagabo Makindi naye tunyonyoledda nnyo okufiirwa Gabunga ab'ekika ky'Emmamba okuviirwako omusajja Gabunga ow'amaanyi omukozi omulwanyi w'Obwakabaka bafiiriddwa nnyo era tubagiza Obuganda ab'Emmamba Ssaabasajja Kabaka twakuume bubi otusaasire naye Mukama Katonda asenga naye ayagala abalungi kusanga Gabunga amutadde mu kifo ekituufu eyo gyali obumu mu nnono obwo era kyekisinga kyonna kubanga ennono ereeta obumu kati buli lwova wobeera ku nnono obumu bujja olwolemera ku nnono yo n'obumu obufuna era tusaba nga tutambule nga babadde atambula okugatta kubanga okwawula kutoolako okugatta kwe kusinga okubeeramu tukuume ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka kubanga obumu mu nnono ge maanyi ga Ssaabasajja Kabaka n'Abaganda bonna okutwaliza awamu.